should be allowed to take place in a district without the consent and direct observation of the District Security Committee, DSC, chaired by the Resident District Commissioner, or Resident City Commissioner, RDC, RCC, and direct consultation with the Minister of Lands. Waliwo order Kaweesa jakute mungalu jatwala ne bagiswaga RDC na itaka Security Committee nekola report negimpereza nezisako nti bwekyo tekibangawo kakati atawo abantu lwaki tebadda ku kyabwe. Tewali obupapula obwo oyo akuwaka papula mutwaleyo bamukwate. Kakati ene order president nagamba bwati father nagamba his excellency if this is not done senga order tegenze wa RDC netaita mu security committee netaita mu minister, and if this and the illegal evictions go ahead, the members of the District Security Committee will all be held responsible and action will be taken against them. This, however, excludes UPDF, who may not be in the know of the substance of the issue. Boka abalala bonna sebo RDC senga omuntu yenna anagobwa ku kibanja nga tewali court order evudde mu kooti negende wa RDC naita security committee wemala okubisamu byonna ne wa report wa minister naye naga nti kikolebwa oba nedda eyo kiba kifu. President agambye wano nekimala kibaawo munamulaba munange RDC president yakusaawo wano. Kakati tulinawo ne special assistant ali wano mundu butonotono enene zijja kujja. Kakati kangene maaso kati aondabe Kaweesa oloku engineer naffe twasoma n'okusinga kwa engineer. Kati misango ki president bwagamba wano according to law misango ki Kaweesa bwe banaba bamukutte janaavunaanibwa. Sebo tagamba nti nno kubanga natwala omusango mu kooti. Omusango mu kooti is very different. Agenda wabiraba ebibanja bonna ne ow'ekibanja alina constitutional requirement njibalaze wano. Constitutional guarantee toyinza kuwabira nti lwaki ali wano. Toyinza kuwaba nti nga bwe nawulidde waliwo yankubidde esimu. Kaweesa yasasula ab'ebibanja wano ne bagaana bugaanyi. Ekyo si kikyo. Oba nakusasula nti no va wano oluvannyuma ne nekyusiza. Okwekyusa ekyo tekijjako ani my right. Ndi wadde ganti leero nalinguze kakati sikyatunze kwata sente zo oba sizirina kakati ndizikuwa olulala. Bw'ogenze mu kooti genda wabe kukuddiza sente zo sikugoba ku kibanja kyange. So tewali sebo RDC tewali akubuzaabuza nti waliwo keesi mu kooti. Nolwekyo keesi mu kooti is not about a criminal offense. Ono azizza musango gwa criminal gwa nagomula era byazizza bwe bino. Ogusooka simanyi DPS oba wali. Kakati wulira emisango gy'onookwasa Kaweesa. Ogusooka trespass. Ate baganda nno ne bakyusa ab'ebibanja ate bebakwata mbu be ba trespass. Naye tewali teeka
ligamba nti ow'ekyapa oba muyite oba nannyini ttaka nti yalina okubeera kuli. Etteeka ligamba nti ow'ekibanja yalina okubeerako security of occupancy. Directive za president tezigamba nti ow'ettaka bw'oba olina ekya kigamba ow'ekibanja yali wali yali ku possession. Kaakati trespass aba oyo ng'alinako ekibanja kye right emubeera ne constitution oli n'ava eri nga tamukkiriza n'ajjako eyo trespass. Oyo ani akoze trespass? Yoli ow'ekibanja mukire ye Kaweesa yavudde eri n'ajja ku kibanja kyawe nga simukkiriza. So that is trespass. You can charge him of trespass. It's a criminal trespass. Ekyokubiri, forceful entry. Avudde eri simukkiriza kujja ku kibanja kyange n'akiyingirako. That's a criminal offense, forceful entry. Ogwokusatu nga bw'ompulira gamba ente zaabwe n'azisamuli ne ziri ebyaffe. That's malicious damage to property ng'okozesa ebintu byo. Oyo naye oyinza omukwata olw'ekyo malicious damage to property. Abalala n'ejja bwe mutava wano njaba kuba. That is threatening violence. Muyinza n'obbakwata olw'omusango ogwo. Abalala bagamba waliwo nalabye nti amalaalo g'abantu baabwe bafa bagamenyeemenye. Ekyo nagwo omusango, disturbing the peace of the dead. Kakati walaba emisango ng'etaano miramba egiyinza okukwatibwa Kaweesa, egiyinza okukwatibwa ateganya abakyala bano. Nyabo they enjoy ekibanja kya bw'ogula ekibanja obeera ne rights ezimu n'omulala yenna akibaddeko kubanga you pass on the rights you have n'ozuwa omulala. Oli atabadde nanyini kyo ye atayinza kuwa. You can't pass on better title than you have. Naye bw'obanga olina right then you pass it over. Ow'ekibanja akkirizibwa okutunda ekibanja kye. The question is kyali kibanja wakigula mwasasula nanyini tayaliwa nti ye natunda. Ng'oyo yenna ajja nga akwatibwa. Ate number 2, President Ndagira, those who have been illegally evicted will be assisted by government to go back. Abo bonna abagobwa ku ttaka gavumenti abagobwa mu bibanja byabwe President yalagira gavumenti bazeeko.